naye ng'omukyala eyankuza era eyatta maama. Omukyala yakukuza eyatta maama wo. Omuntu alaba Kimbo Appress ayagala okumanya kiki kyennyini ekituufu omukazi yakukuza atya ate yatta atya maama wo bikwatagana ebyo. Twali ku kyaki nze nali muto nalina emyaka 7. Nambuliramuko embeera ye n'ebizibu byayiseemu ng'omuntu okutuuka ku myaka gy'alina naye nsalawo nange muleete wano tugabane naye oba oli awo oyinza omuwa ekigambo ky'amagezi oba oyinza okumuwaako obuyambi bwonna obw'enjawulo kasooba ng'owulidde embeera ye mwali na bitya oba na butya bw'asobodde okutambuza obulamu okutuuka wano watuuse ku myaka gy'alina. Ssebo amannya go gwani? Amannya ge bampita Nsubuga Godi. Nsubuga Godi obeera wa? Mbeera Kawaalawo. Kawaala bw'oyogera Kawaala omuntu ategera Kawaala Kawaala wa Pasitayiga. Kawaale wa Pasitayiga. Ku kanisa w'osula? Kyaki navuddewo. Naye w'obadde obeera ku kanisa obadde obeera omaze ebbanga ki? Bazeewo. Obadde otugambye obeera wa? Omaze omwaka mulamba ku kyaki ya Pasitayiga. Oli mulokole embeera ye yakuleetawo kiki? Embeera ye yandeetawo. Kati tutemeretemeremu okusinza ku bye nawulidde biwannyonnyoddemu ko off camera. Ozze obeerawo oti ozaalibwawa? Nze ndi w'emukono. Era omukyala eyankuza kale ebimu bali badde banfoosinga naye ng'omukyala eyankuza era eyatta maama. Omukyala yakukuza eyatta maama wo? Omuntu alaba Kimbo Appress ayagala okumanya kiki kyennyini ekituufu omukazi yakukuza atya ate yatta atya maama wo bikwatagana ebyo. Twali ku kyaki nze nali muto nalina emyaka 7 tuli ne maama. Omukyala Titusi yanyumiza era amutumiddeko nnyo alina suuti awo aba akalaba. Omukyala oyo yanyumiza era lwe lugero luno kubanga nze nali muto lwe lugero luno lwenkola ki lwennyina kati lwennyumya. Mukyala yanyumiza n'aŋŋamba omukyala oyo mwegendereze eyatta maama wo. Embeera gye nze mpitamu nga nze omuvubuka embeera y'amaanyi nnyo enkaabya n'omutima naye kati wentuuse tuli ate nfuna ku ssanyu wamu naye emirimu abantu bange ate banaye mbeebaza nnyo abantu mu abambeezezzaawo bano. Godi tuddayo ogambye ozaalibwa mukono mukono ku kyalo ki? Nasuuti sebo. Nasuuti we wali amaka ga kitaawo? We wali wankunnyonnyole ntya taata simumanyi. Taata wakuzaata omumanyi? Simumanyi naye ng'omukazi eyankuza we wali amaka. Omukazi yakukuza ajja ate okukufuna? Twali ku kyaki nibadde nkujja twali ku kyaki ne maama twali ku kyaki omukazi wali baweereza n'abaweereza baali baweza mu kanisa? Mu kanisa nawotukina suuti osobola ogiraba awo ya kibaati kyaki bagiyita ya musumbaani bagiyitaani? Bagiyita musumba Mark. Ena suuti mukono ya kibaati baali baweereza baali abaweereza nga bo bali ba mikwano ng'omanyi abaweereza mwamulina kubeera nga maama wo n'omukyalo oyo nga baweereza bonna nga ne maama muweereza bamugatta abeere muki. Maama wo bali bamuyitaani? Jennifer. Ate ono omukyala nga bamuyitaani? Omukyala muyita bali bamuyita Madiini nga baweereza mu kanisa eyo. Kati omukyalo oyo we yagira n'akola ki n'ategeera maama mbwe ayagala kuki ayagala ku bbaawe. Maama wakuzaala nti ayagala bawo omukyalo oyo. Bawo omukyalo oyo naye yali muweereza mu kanisa? Ye teyali muweereza naye ng'ajjawo bujji ajja okulaba ku mukyala we ne maama wo ng'ajja yakizuula bw'ayagala bbaawe kiyakola n'agamba ate nga bbaawe yali ayagala nnyo maama wange nga mwagala mu ngeri y'okuba nti mukwano gwe ba mu ngeri eno ey'omukwano gw'abagalana kuba ye maama yafa n'olubuto olw'omwami oyo. Olw'omwami oyo bwe yakizuula n'asalawo atte maama era n'amuwa obutwa yamuleetera emmere n'ekikopo kyakyayi ebiseera ebyo Antirosi yanyumiza mbu kyali kisiibo ebiseera ebyo kyali kisiibo ku kanisa. naye maama yagamba kulya saagala kulya kuba yalimu olumbe lwe nga wetegeera n'agamba kulya saagala kulya ko omukazi n'amugamba Jennifer naawe erya ku mmere lwaki ogaana okulya n'amugamba
mmere empulya saagala kulya sina appetite mbadde njagala nsibe ddala mmaleko ekizibo kyange wiki namba nga sirya ye omukazi namuga nedda obulwadde bw'olina ogenda kulwalira ate ddala nga tukoze eki tolidde mama kwe kugamba ati tuli bamikwa tuli ba friend kandye kuba mukwano gwange yaleese emmere mama alya agimuwera ku kanisa ku kyaki kwennyini agimujjidde we omukyala wagirese kati maama wo naye era naye yali abeera ku kanisa kitegeeze n'embeera ezze kuyonka butaaba kubeerera ng'ozaalewa ne maama wo teyakunyimikowozi ogambye wali muto tewamanyako nti yabeerako mu bufumbo bwa taatawo oba kiki naye nawe weesanga ng'abeera ku kanisa okay muto nali simanyi na kumanya mutudde bukulu wentuuse wano nalina emyaka 7 mukyala n'agamba mama n'agamba kati maama wenfe betya tubadde wali eri nti amuwa obutwa mu mmere n'ekikopo ky'obuugi bamusanga afudde mu kyaki mu kyaki kubanga mama omukyala yangamba yali alawo buno obugundi buno obukutiya twali tusula ngambika naye neyeebika kalesu ke yalina basanga kutusinga afudde ng'akalambudde nga bamuzuula ku makya bagenda okukebera postmortem biki ng'afudde butwa kati yo omukyalo ono anti Ruth yali akimanyi anti Ruth yani ajja atya mu mboozi eno anti Ruth oyo mukyala tugambe bakukyalo nali mpitanga bamami nga mukwano gwe ngono nagamba Mr. Chimbowa ngendayo ne tufura brother ne fuka brother we kitegera ningo gwe manye ebyama byo kitegera anti Ruth ono yali mukwano gwa maama wo atengera mukwano gwa mukyalo ono goli ngebigambo byonna ono omukyalo ono yatta maama ate nga abibulirani anti Ruth yalaba ng'abona n'agamba va wano maama wo aziikwawa maama ali ku gundi ku kyaki kwennyini kubanga ebijja emabega w'ekyaki waliko ebijja bya ttaka byerumu byaggwako n'okuggwawo bya ttaka byaggwerera we bamuziika bijja bingi omusumba we yagamba nti ono omukyala tetumanyi waabwe ne bamuziika ku kanisa kwera we yali asula kakati olwo bamala okumuziika ojja otya okutuuka mu ngalo z'omukyalo oyo omukazi we yamala okuyamaliza maama kati nga tumaze omuziika neyeesooka musumba n'amugamba musumba mbadde njagala omwana w'omukazi ono mukuze kubanga adde mukwano gwange ate nga sisita wange kubanga olisigadde ku kyaki olittayo tomanyi wammwe tomanyi bakikakyo ate ne maama afudde ate naye era aziikiddwa ku kyaki so omusumba ekitegeeza ye yakuwaayo w'omukyalo oyo yampayo yennyini abatulaba oba emboozi ya Godfrey mugitegeera nti omukazi eyatta nnyina ate ye yamukuze naye yamusaba musumba waabwe ku kanisa kwe baabeeranga bwe yamala maama woono ng'amaze okufa n'amusabayo nti mumpe mukuze kubanga mbadde mukwano gwa maama we kwegamba ekkanisa teyakirabamu buzibu yakuwaayo buwi yampayo buwi kuba bonna tebazuula mazima n'agamba ngeri nga gyabadde kubanga mu butunga oyita masikini alabika alina gy'alidde n'afiirawo embeera ki gyeyakukulizaamu embeera gye yankulizaamu yali mbi nze nakula saasomanyi era byebyokusoma nzijogeza amazima saasomanyi teyakutwala kwadde mu kiraasi mu kusoma yantwalanga naye nga muyina kola contract naye yantunzanga amata ebidomola ebi olunaku olwo ebiba tebiweddeewo yayinanga ente ewaka nedda yasuubulanga busuubuzi neyibba mita omwami dokita yasuubulanga masuubule kati gwe ng'olina okero gatambuza ebidomola bina nga bwe biggwa oli okogenda kusomero nga nina okugenda ebidomola ebi olumu nga waliwo abatwalanga ebidomola ebiri nga balina bubotiiki eyo batunda obuduukaduuka naye nga kavanga wano paka mu paaka empya nga nina okutwala amataaga nina okudda njoza ebintu kale nze byokusomewamu totabigenda nnyo bwe wamalanga okutunda amata wazzangako ki namala okutunda amata najjanga nenteerako omwana kuba kato baali bakaita Solomon ate akalenzi nenkatirangako kyayi amata nemala okuteekako amata nga kyayi w'amata omwana nga ndyoka njera olujja bwe namala okwera olujja nendyoka nnyingira embizi bwe namala embizi zitya yali alundanga n'embizi ng'ogwo zirabirira omuntu naye ng'abaana be bonna abakulu bagenda wa ku ssomero bagenda ne basoma nga nze aboleza engoye ng'ogwoyoleza abaana be bali mu myaka ng'emiko abaana balabika omuwala ayingidde 15 ebiseera ebyo we bakoleranga bali myaka ng'emika bali myaka gya baali nali mbasingako
nalimba singako nga yenzema era nga abantu bonna bokukyalo bampita mukulu wa nanze mukulu wa omukyalo ono okutwala gwe mu bwongo obwo wali otegedde nti maama waafudde oba baatwala muntu atamanyi kigenda maaso? Nali simanyi myaka egyo 7. Myaka 7. Nze naye bannange ate mbagamba kino emizimu gye giri. Nze nasulanga wabweru ng'omukazi asuza wabweru naye nga ndaba ekisikirizo ky'omuntu kijja. Omukyalo eyo yakutwala ate yennyini lwaki yakusuzanga ebweru? Yansuzanga wabweru kubanga nze nali ngenzo kizuula nga mmanyi maama simusanyusa. Olumu akozesa ekintu ekyo kyannuma nnyo omuddu. Nga mpita muddu. Ewaka wamuyitanga linnya ki? Wamuyitanga maama? Mami kubanga nakula gwe mmanyi maama. Ate nga ajja kuyita muddu. Ne weebuuza omukazi yona nzaala atampita omuddu. Nga nze nkireka nga banaalenza omanyi nga ateeka mami simusanyusa nkola oba nina fujjo ne ngamba nkola ebinyumisa maama. Ningaba kiyita asitaba nga tankubye muggo. Engoye ze nga yo omukyala nazo alinga ozoozo oba wayozanga z'abaana zanga ssebo. Kubanga engoye ezo ate rondeese engoye ezo nayo zanga engoye z'omukyalo oyo naye nga mu kapali yanjosanga n'obupale. Obupale bw'abakyala? Naye nga neewuunya obupale buli bwalingamu omusaayi nga neewuunya akapale akabeeramu omusaayi ne ngamba oba yeegize mama buli kaseera yeesala omwezi kwana kigendyanga nnyo buli mu wiiki nga tuyingidde omwezi. Mama yalinga nga ampe empale. Naye gwe nga tokimanyi nti oba abakyala baba n'embeera eyo gwe wawezanga mpale zirimu. Mama oba yeesala bwesazi kuno obanga alina we yeesaze gy'atambulira n'akola ki nadda n'ayisa. Yazikuwanga buli lunaku oba ezo yazikuwanga mwezi nga gutuuse? Namala n'enkizuula yazimpanga buli luvannyuma lwa mwezi mu wiiki esooka naye nga wiiki eyo yonna olina okwoza empale ezo. N'ozaanika wa? Kuwaya wabweru? Yali yakiŋŋaana era yaŋŋamba zooze nga nzoza wabweru ate nzooleza kwaffe ennyumba eryeti naye nga nze njoleza wano mukakuubo. Abantu batale nga ŋŋamba zooze omala oziteekewa mu nnyumba mu kisenge kye. Nga kukkiriza ko okuyingira mu kisenge kye? Naye nga era yali anzikiriza naye nga okunzikiriza yaŋŋamba nga omala okujjangayo empale ng'oyozezza engoye zange ozimala okukala ng'ozizzawo ng'omala olwokingawo ate nekusanga mulimu ekintu ekibuzi nga kukuba musangwa. Ku kanisa gye baakujja waddayo okukola follow-up tugeze nti musaba buli lwa Sande omusumba akuceekingako n'abantu abali bamanyi maama wo bwe bityo? Bajjanga naye nga nze kubanga era kwesabira ne Kati gy'asabira. Ne Kati gy'akyasabira? Okay. Omukyalo ono gwoyogeddeko Aunty Ruth ate ye omutegeero oti atandika okutuuza okunyumiza emboozi? Yali mami wange nga wa ku kyalo kubanga nze bonna abantu bayita mami anko era nenkuyita anko buli muntu yenna muyita mami oli brother ali ku kamera nga nze nga muyita mami olunaku lwakeera lumu okusoma byagaana kubanga nalina ebirowoozo bingi lunaku olwo bwe byagaana omukazi naŋŋamba nze omuddu gwe nkulemereddwa genda nkuwa obwausimate mukono era mukono neŋŋenda nemugamba mami ondejjeeko n'agamba sisobola sobola muddu olina okukola tomanyi nnaku yo nza kuweerera yannangira ebintu bingi nanjira omusulo gwe yali afuse we yagunjira gwali mu kabaketi we yagunjira n'aŋŋamba ngenda kufunira omulimu ogende oyambe omukazi waka. Mukazi yali alina omuntu we era gye nasibira okuvaayo ngandaba embeera egaanye neyantwala ow'omukazi ng'omukazi aŋŋamba ngenda kuwa emitwalo 6 amba ye mami kale nankola nga njozza buli kimu engoye entuumu eyo kyenamwagako teyanjozanga obupale bwe yali abo zo sente ng'azikuuba ng'aziweereza ate mami era kyekyangobya nenvaayo ng'ogwandibadde omusala gwa tebaguweereza mami gye wava ng'olumu aŋŋamba nga mugamba mami neetaaga ki nange ng'omuvubuka omanyi okuvubuka weetaaga binniigi na weetaaga engoye kitegeera namugamba mami neetaagayo kino nga ŋŋamba ekintu kimu tolya tonywa topama omufaliso gwe wagugula ng'omukazi kyanziramu omufaliso gwe wagugula omukyalo oyo gye yakutwala okole olwo n'ovaayo n'okomayo wa mami nosooka oliyo nkujjira ng'omukazi aŋŋamba tolya nemugamba mami ndya kati we yalanga musaba nnyo ssente ng'akubira maama eri alo omwana anzibye nga maama ajja maama we yajjanga nga bankuba nenkovule kandikolage kuba kamera esobola ogisika ogirabe zino ogiraba eyo enkovu ogirabe yawaya
Jakubanga waya. Yankubanga waya. Ne wano. Nyawo. Ne kabina kwezidwa kwa soya kubalaga mu kamera. Ng'akulanga ku mubba. Aha. Naye nga tuwabanjiza sente zo. Gwe musango mbu mubbi. Mama aliega ki yafa kunalyoka kuba muddu gwe nanangira ebintu bingi. Nagenda okulaba kati omukazi nangamba sekya kusobola genda. Nenzire waka. Noddayi wa mami ate. Nadde waka. Mami n'alyoka yomba, n'alyoka nangira, n'ampa olubimbi ebyolo sirirwerabira. N'angamba olina okulima wano. Bw'otalimaawo omulimu gukuleme kati dda ku nkumbi. Kati nga omanyi omusajja era anko oyo mwebaza. Mwebaza nnyo Uncle Tom. Uncle Tom yani? Ye mubawe. Bawo mukyala, bawa mami. Kati we yanda. Bakutulugunyanga nga omukyala oyo alina omusajja. Anti nagambye emboozi ng'etandika. Ekyassa maama mwami oyo. Ye mwami ono. Okay. Ekyamussa maama ageewa. Kale uyalaba nga wenkugambye yali musajja eyassa maama Tom. Yandaba nga mbonaabona. Nga mukyala we akubonyaabonya. Nga naye kwagatta naye nga mulimu era feeling egamba yayagalako ki? Maama wange. So yeti yakutulugunyanga nnyo. Yeti yantulugunya nnyo naye. Bino omukazi byakutulugunyanga n'olongoosa ebimba by'embizi n'otunda amata n'oyoza empale ze na biki. Yabikolanga omukyala nga omusajja ono waali oba bimu yabimukwekanga? Yabikolanga waali kubanga omukyala kumpi era yali amuwaso. Ng'anyini nnyumba. Nga talina kyakukola. Okay. Niye omusajja oyo yampa enkanja enjije waka. Nalima olubimbi n'engwa n'eri ng'amazzi gampeddemu. Yaŋŋamba nangamba omanyi godi. Kyengendo okukola ekintu ekyo kyengendo okutaasa. Veewo omukazi wange. Genda yampa emitwalo gyali egi. Ebiri munsi. Nentambula kaveera kange aka green ke nalina. Wenajja nentukira Antirusi nangamba bannange omukyala agenda kunzita. Nga bamumanyi ye ku kyalo bamumanyi mulogo. Era ye mulogo naye tagwa mu kyaki. Owulira. Nga bamanyi omukazi oyo agenda kukola ki. So Aunt Ruth akunnyonnyola nti ekituufu kiri nti bulijjo mbimanyi maama w'oyo omukyala ye yamutta. Ye yamaze okunnyonnyola nannyonnyola nangamba wekiti ne wekiti sigenda kukusuuza. Era Aunt Ruth era yakugamba nti ekyassa maama wo yali musajja oyo Tom. Bwe yaŋŋamba nangamba omanyi sigenda kukusuuza. Ne mugamba Aunt Ruth nkwegayiridde siina waakudda. Yampa 10 zaali eze. Aunt Ruth. Nangamba genda olyeko. N'ogatta ku ebiri Tom gyakuwa. N'ogamba genda olyeko ensi ekutwala gyekutwala. Oviira omukazi. Mukazi yakikunga akaba n'okaaba omukazi. Ng'akaaba. Nangamba tambula ogende. Otambula oviira omukazi agenda kutta. Yatta maama wo. Manyi ebyama bingi ate emba mbyasizza agenda tutta bameka. Babiri. Nentambula. Natambula nenyingira mu paaka empya. Mu paaka awo. Olova mukono ojja va na suuti oyingirawo e Kampala. Nyingira mukono omwe nyini mu town. Wagenda okay. Kati emmotoka ziri kuno ku mukono guno. Era uzisimbi. Mu paaka ye mukono gyogerako. Tuuka mu paaka babugamba Kampala. Nze nalinnya bulinnya. Kale kaali kubonja akajjukira. Olwo tuli mu mwaka ki? Awo tuliyingidde 2020. Otwayingira nga nalinnya bulinnya. Bwe nalinnya nenjija. Omusajja nangamba ogenda wa mulenzi. Yanga yampita na yanga. Nangamba olaga. Ne mugamba ngenda mu paaka ejja mu tawo. Omusajja n'akalakata emmotoka nangamba mpa mutwalo. Weesere byali bingidde COVID. Yali wa takisi? Bakuleetawo ekkaali okakujja kwa mutwalo. Mu tawuni. Paaka. Oyandeeta nga ntuusa ngamba weewano. Nga ndaba ensi enfungiridde. Nga ensi ndaba siina wenzira. Olwo bw'otuuka mu paaka wazzaako ki? Bwe natuuka mu paaka natambula nentambula kati omwami bano ab'emigugu ne bambuuza olagawa. Kozi nemugamba tata siina wakudda. Siina wakulaga. Era nakomye. Nangamba oba nenfukamira. Nemugamba tata nsaba onnyambe. Oba olina owokusuza nsuza. Yangamba ekintu kimugenda kutwala mu paaka. Mugenda kwongerako mu paaka. Olinnye emmotoka ez'ekawala kyengenda okusayuka kyokka ogende pasitayiga yayamba abanaku yangamba kugenda n'abanaku. Musajja n'ankwata. Ebiseera ebyo pasitayiga akyaliwo tanafa? Yali afudde. Yali afudde kuba nasangawo ono. Yali yakafa. Ekigemu. Wasangawo mutabani we Pasa Jengo. Kati ne alyoka nkwata nanyingiza mu paaka mugonde mu mmotoka yinnyini. Yekawala. Nojja. Yali yekawala.
yatutwala aleno tezituuka yatusaali gundi Kasubi yantuse Kasubi nabo abiri nabawa nentuukawo nenyimirirawo nsimanyiiyo angabye bugambi gendebwa ekawale nga simanyiiyo kati nze natuuka boda nambuuza bali bapakinze ku mukono mangamba yange olagawa nemunyera mugamba taata jangu yajja namunyolamu ebizibu byange era naye ekintu kyokka yangamba nina omukyala wange naye muzibu sigenda sobola kutwalayo naye kyengenda okugamba kimu genda kukyakira pasitayiga yoba ogenda oyinzirawo obulamu era kyenakola nga yanvuga nantuusa ku kkubo omwami Kateesi yaliwo omuzibe yaliwo yantuusa ku kkubo nga nakaveera kange wenatuukaawo nenyimirira omwami Kateesi nangamba tuweeyo kiyi yalowooza ndi kasitoma nemugaanidda taata embeera gyempitamu mbi kyangamba ekintu kimu bw'obadde oyagala buyambi bwenkanawa konze nemuga sina wakusula kyekisooka ekyokulya nandigenzi neneeyiya nefuna kyendi eyo naye sina wakola ki wakusula omwami Kateesi nagamba tugende tulabe ku sistaneti ali mu kyaki bw'anaakukkiriza ng'okola ki olwo sistaneti yayaniriza abantu abaliko abalina ebizibu ku kanisa ogenze kusaba era kati yaliwo yayaniriza sistaneti bamukutuusako n'omunyonyola ensonga zo namunyonyola ensonga zange bampita mubbi bampita mubbi bampita omubbi ne baŋŋamba nti tetusuza abantu ebiseera ebyali bya covid nabo bitegeera nga bagaana abantu okusulamu ne bampita omubbi we bampita omubbi nanzira awo kati Kateesi nantuula nga ndaba ensenyigiriza sisita Maria najja bwe yajja awo nansanga naŋŋamba oyagala ki kunzi ne mugamba njagala mulimu nawakusula teyanziramu nembeera awo kati Uncle Brian ajja oyajja nambuza ate ono omuvubuka waawe omulenzi waawa yampita na mulenzi ne mugamba Uncle Brian tomumanyi linnya lyo laba mwami azze nga ndaba mwami azze nemunyonyolamu naga embeera gyoyitamu ngambi naye kangende njogene sistaneti osulemu kawoyiya ki ekigenda tuyiye ekigenda okuddako kyaki tetugobagoba ki bantu webate wenajja nga yogende sistaneti yabeerawo ng'abeeramu enaku zaali bbiri asistaneti angamba afunidde omulimu nyamugamba sistaneti era omulimu gwokka gwenkola ki gweneetaaga nga nze mmanyi woofuna omulimu obeezaawo obulamu obuki bwonna ate bulungi nga ngamba afunidde omulimu gwa kutema mbizi wansaawo kutema mbizi yesebo ngamba kutema mbizi okay kyenjagala godi otubuulireko Godi kyenjagala okumanya olina emyaka emeka kati? Emyaka gyempezeza 19 sebo. Oweze emyaka 19. Wali ogezezaako okuddamu okunoonya ku booluganda lwo n'okunoonya maama owajja yasibuka? Njagala bwagazi kati kunoonya. Olina ennamba za like oba ennamba ya Auntie Ruth oli gweyogerako yali amanyi maama wo? Osobola ogenda w'emukono manyiwo nemuteekamu transport kubanga ye bali bamikwano yekka gwe nnina okulaba. Tolowooza nti nayinza okuba amanyi maama wo gye yali ava? Ati nange kyeŋŋambe nti gwe nnina okulaba nfunemu wiino andage maama gye yali ava. Bagamba nti maama wo yali wa ggwanga ki? Maama yali mukazi Munyoli. Yali Munyoli? Yali Munyoli. Abanyoli si beeno Butalejja Mbaale. Butalejja. Kirabika eyo. Busoolwa esayidi eyo. Kati ate gwe oli wa ggwanga ki? Nze. Gwani amannya ago gonna? Zamanya gayo bampita Nsubuga. Nsubuga, Nsubuga bira wa Mamba. Lwaki olowooza lwaki bakutuma erinnya ly'Emmamba? Ba Auntie Ruth banaki bakugambako? Yakinkweka. Yaŋŋamba ekintu kimu namubuuze amannya gange amatuufu nzaani. Yaŋŋamba ekintu kimu oli musiraamu. Oli musiraamu ate nga yegwe Godfrey? Ate n'ekituufu ndi musiraamu kubanga nazuula ekitole kyange eky'omubiri. Bansiraamu. Ogenda okutegeera ng'oli musale? Ndi musale. Okitegeera. Kyeki yaŋŋamba naŋŋamba ebirala ojja kujja obimbuuze. Ng'ozze mu mbeera ennungi. Waddamu okuwuliza ku mwami oli Tom? Tom siddamu kubanga yampa ssente ezo naŋŋamba genda. Siddamu era we nava kuva na kati sinakulinnya ekigere. Ku kyaki ewa Pastor Yiga lwe bamaze okukkiriza okoze ofunye omulimu gwa kutema mbizi wagukolera bbanga ki?
omulimu ogwo saagukola muganda wange kubanga natuukawo omukyala Anet namundaga nga bo bamanyi baddiira naye yali afunye ddiira Anet yanfunye omulimu ate nga ddiira yantwala weyo ddiira bamutemera ssente n'agenda n'avaawo nze nandekawo omukyala yampa nakacyayi bulungi maka mugegombesa gali yakutawo wansi nangamba omulimu ki gwe bagambye okukola nze bandese kola mulimu madamu ze bangambye okukola ki zijje nkole onzio mpa omulimu madamu yaseka naga ng'oli mumalirivu ne mugamba nti embeera gye ndimu nina okubeera nga noonyawa sente madamu yangambye ekintu kimu ogenda kuntemera mbizi nina bbucya yange lyawo nabweru ogenda kuntemera mbizi ne mugamba madamu embizi bagitema bati nagamba njireeta nga namba n'ogijjako ebyo yabindaga byonna nangamba osuka yangamba osuka bajjako mazzi n'ogyako amazzi yangamba osuka giteekako bisaaniiko n'ogikumako omuliro n'oyokya kati omala ng'obikya ng'okalakata ne mugamba madamu yagukola nangamba sente mmeka zoyagala okufuna nze ne mugamba madamu sisitani tyangambye mitwalo egyo mukazi yeesika weyeesika mitwalo emeka 3 okutema embizi omwezi yes nga mwe yagenda okundiisa ng'okusula osula ku kanisa kawaale wapasayiga bintu byange byonna sisitani tiyo baiki yali abala ki kugoba ku kyaki kitadde mugundi mu butuufu eki yali abala n'ebintu byange byonna bwenagenda nentuukawo omukyala n'andaga bukya etambula nangamba naye akasenga tumaze olambula nangamba kati nki ogenda kukola namugaye magala wayali angambye nsuulire omwo mwennyini mu mbizi mu bukya ngera ntereddewo akafaliso kano akatono naye nangamba ekyokebeka kyange nakirina kasuuka akange nangamba sente mmeka tujja netuteesa ku bisente namugala mitwalo 3 yeesika nangamba ani agikuwa egyo abakozi bange mbadde mbawa mutwalo omwezi nkusiza ennyo mbadde ngenda kuwa emitwalo 2 owulire omutwalo omwezi omulamba nga okoledde emitwalo 2 sebo obanga okolera okulya era n'okukolesa kulya ekirowoozo kyanjijjira n'obumalirivu mu nnaku yange gye nalina namugamba madamu guno sigenda sobola gukola era nangamba wewe togusobola namugamba ye madamu nagamba kale genda ogenda bonaabona eno Kampala ogenda kubonaabona ogenda sula njangulya ebintu bingi nnyo ogenda sula myala era ensi egenda kunyiga nenkwata akakukanga akaveera kange akagolini nenyingira nenjija nenkomawo n'okomawo ekawaala ku kyaki kali mwami Kati singa bagali bakufunidde omulimu nembagamba mwami Kati nemunyonyola bwenge omanyi kye bagamba wandibadde ogira obeerayo n'obeera eyo kati ogenda kudda obonebone nembaga Katonda yandesewa nabalabala nyinza okwetema omukono guno ku mutwalo engamba kangende eri kasasiro wake mukulu Brian yali baliira banguba abo nibanguba ndi mubbi saagala kukola abakasimire banguba ogubbi tegwagala kukola guve wano kati Uncle Brian yava eri ajja n'agamba ono omulenzi ate mugoba waki nemunyonyo n'agamba nedda buli muntu aba ne choice ye oli waba agambye tayagala kukola ng'omulimu tayisawo bulamu bwe mumuleke basitayiga tegeeza Uncle Brian ye Katonda okusigala ku kyaki kawaala Katonda wange so n'osigalawo so obulamu obadde ng'ojja obutambuza osula ku kyaki okola mirimu ki ku kanisa mbadde muweereza era nga n'obuweereza bwawo banjiganya babunjiganya siyina ngoye ndi munaku kumpunya nga bampisaamu neŋŋamba nentuuka obulamu bwange neneekyawa nembivaamu n'obivaamu ebyokuweereza n'osigalawo kusulawo obusuzi ku kyaki mbadde nkulengerako ng'okola ogw'okusiimuula ote gw'ogufuna otya gw'ogw'okusiimuula ogw'okusiimuula gwo bagumpanga nnafunamu kyakulya okeera n'oyoza tooyi na biki tooyi nensiimuula munda mukyaki muna nensimula nenongoosa ABS nebaza nnyo madamu Aisha yalaba nga mbonaabona asusse okubonaabona n'aŋŋamba olina okufunamu ekyokulya era ne ssente si nnyingi nnyo nga omwezi bakwasa nemeka yali tampa omwezi kubanga embeera gye nali mpitamu yali ampa omutwalo ogwo wiiki nagumpa naye olumu tegubeerawo akwadde 10 olumu 2 olumu obeerawo n'osiibawo enjala sembeera bwete bw'ogibadde mbote bw'owangadde mu n'obulamu kati muli kyowulira ki kyoyagala ng'omuvubuka ali kati ogenda myaka 2 kye neetaaga
kubanga nange netunula ku bizinesi akange manye sigenda kudda bano mu bano kubanga nze bano bagundi bano betwayogeddeko bananjeko interview bo badde bagala kunzanyisa buzanyisa nga mupiira gwabwe banzize eri ate nzire mu nnaku mbonebone neŋŋamba nze sigenda kuddamu ebyo byebanzizaamu ate bye nakola ki naye bankolako kaawo naye kati nze ŋŋanze omuntu neetaaga okubeerako ku mbeera ennungi neetaaga okubeera nga engoye zo sirina era onda engoye zo sirina engoye sirina ekyengoye kyo kisooka engoye engatto biki ngatto sirina kati osinga ekyokulya naye byonna ndowooza ekyawamu kyonna mulimu ate ebyokusoma kireka tekikyasobose ate ofuna omuntu ng'ayagala kutwala oba mu technical school oba ayagala kutwala mu kusoma welding oba makanika biki ebyo tobirimu awo ŋŋenda ebyo byo mbirimu era kyekyali kirowoozo kyange naye abeewala singa ofuna at least oyiga okukola ebyuma akola enzigi n'amadirisa na biki banaye omuvubuka ono ye Godfrey Nsubuga embeera ye ogiwulira ekaabya n'amaziga akulaga nti azze asula ku kanisa emirembe gyonna kubanga abako akulaze nti nno ne maama we ng'akyali mulamu era yasulanga ku kanisa ate bw'afunye obulamu bwe ng'omuntu eri yonna ayagala kyokulya ayagala okusula ayagala omulimu ayagala atereze embeera ng'omuvubuka osobola okutunoonyako ne tugenda maaso n'okubanga tumukutuusaako n'osobola okumuyamba Godfrey okuddayoko emabega bw'oba ozzeeyo ku nsonga ya maama wo n'omukyalo ono wali ofugyeko ekirowoozo muli mutima n'ogamba oba omukazi ono mumusonyiwe kiki olowooza wowulira nti omukyalo oyo yatta maama wo kintu ekyo kikyali ku mutima naye nga nze ndaba sijja musonyiwa naye ate n'obukakafu bwekyo bwobuli kola oyinza oba ng'oli ku EAC ng'oli ku bigambo bye bakugamba obukakafu bwombulina kubanga n'embeera gye nzize mbonaabona kiraze nga ye yakola maama ekintu n'embeera gy'abadde ampisaamu yakikola ate ayinza okuba nga yatta maama embeera yo yennyamiza naye katusobe Katonda akusaasire so kati ku kyakya pasayiga wooli bakuleka obeerewo bandeka mbeerewo sebo mwami Uncle Brian yakuleka ne Pastor Jengo wowe woyiza obulamu so kati ovaawo n'ogenda n'ononye ku bizimbe n'opoota ky'oli okijjawa na biki bafumba emmere ku kyaki era nvaawo neŋŋenda n'enkulaakulana n'emirimu ogenda n'enkulaakulana n'empoota kulimu oli n'akuyita nti miraa y'amazzi singa omuntu abeera kugambye nti alina faamu ayagala kutwala omukolere osobola okugenda bizinesi omuntu yena omulimu gonna gaba akutuzzaamu oba oli alina dduuka lya ngoye oba oli alina washing bay oba alina kyonna osobola okugenda kwaka kiweetaaga oyagala okuyingiza ssente mu kaseera kano obadde obeerawo oti ani akuwa ekyokulya ani akuwaayo 10 ani akuwaayo 2 mwe bantu mwe bennyini envaano okukamera n'ompaayo 10 lw'ekikomando bwotyo bw'osurvivinga lunaku ne luziba ne lukya bino ebinnaku enkulu manya Easter manya Christmas manya biki mu bulamu bwe ebyo tebiriimu okozi ogambye n'engoye toyina n'ekizibu ekirala ngoye nazo oba oli eyo ng'osobola okumugulira engoye osobola okuzimugula ne zimutuukako kale tweyanza mwena abagenda maaso nga mutugoberera nga mugoberera kimba update simu kyasobola okutuukirira ne tuyamba omuvubuka ono bambi ayagala nakufuna ngeri yonna gyaddayo emukono ndowooza ojja kwetaagisaamuko transport na biki n'okuddayo okusinkana musumba ku kanisa eri yalinga maama we yalinga asabira actually ye musumba nazaye muntu asobola okusookerako ne Auntie Ruth gwagambye okuwa ebikwatagana ddala ku maama we ebituufu then wongambye nti maama we yali munyole abanyole baba bava butalejja kitegeeza olina okugenda ebutalejja ebiki butalejja kiri mu mbaale so mutegeera obulamu omulenzi ono bwalimu talina taata mu nsi tolina muganda wo oba gye bali tobamanyi bo bayinza okuba gye bali naye simanyi kubanga maama bagamba yajja nange ogwo yajja naawe okuva ebutalejja mbu yajja buzi azze kusaba seere bali bagabo bamafuta yajja n'akabira musumba ennaku nga nze wondaba wano wenajjo nange ne banvuddamu naye weyali naye bw'ato bwe yajja ewa musumba emukono so kati musumba bw'aba yatwala obuvunaanyizibwa okumubuuliriza wa gye yava gwe tujja okutandikira
Kale tuyambeko ku Godfrey no tunoonye ku benganda ze waakiri naye ategeera omusaayi gwe guliwa oba oli awo n'embeera emutawaanyi oyinza n'okubeerawo nga tatawaali eyo mukyala ayina ettaka lingi nnyo ng'akunoonya ogende akuteekeko. Kale toyanzege yenze muzzukulu wa Kisolo Matinchima genda maaso n'okusubscribinga tujja kuddamu tubaleetere Godfrey no mu mbeera endala we tunaba nga tufunyeeko bantu ab'enjawulo ne wanaaba atuuse mu ngeri y'okumuyamba tujja genda maaso okuba nga tuba updatinga. Thank you.